Twolekera love story ekitundu ekyokubiri nga tutunulira katemba w'abakazi bajja abana. Emboozi eno bwe tugiwulira eyinza okukulikikira ng'eyedda bwe tuwulira katemba w'abakazi bajja abana, naye njagala okutegeeza nti emboozi eyo weenaawunzikira tugenda kuba nga tugiwulira okutuuka ku lunaku olwo lwennyini lw'ogenda okuba nga lw'owuliriza ekitundu ekisembayo. Egenda kuggweera ku bitundu bina, kino kitundu kyakubiri. Njagala kwebaza Katonda akunkumire n'akutuusa kakanango kyassa omukogo obulamu, obale kwekuumira ku Sozimo. Mukama mulungi, njagala okugamba nti Mukama waffe yeebazibwe. God is good all the time, and all the time God is good, and that is his nature. Netugamba nti wow! Eri bannaffe Muslim community, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yonna gy'osinzira okubanga olaba show eno Uganda, ebweru wa Uganda munange mu diaspora, njagala kwagaliza birungi byereere, emirembe gy'onoonya, okuyaayana kw'omutima gwo, okuzuukuka ku makya oyiribe n'ogumira embeera embi, okutuntuzibwa, okuboggolerwa, sente ezijja naye nga zisaasaana nnyo, okukasevinga olina okwerekereza ennyo ate ng'eko embeera tebagitegeera, ebbugumu, obunyogovu, byonna bw'ofuna ebbugumu libeera bbugumu ddingi, bw'ofuna obunyogovu bubeera bunyogovu bungi. Naye n'ogamba nti olw'okuba olina ebirooto byagala okutuukiriza n'osalawo eyeebere center of focus, n'obeera ng'oliyimiridde ku ekyo, ebirala n'ebeeramu nga background noise, n'obigumira. Nsaba Mukama akutuuse ku ekyo kiragala kuba ng'otuukayo. Kkiriza mbere nga nkutwala mu kiggula luggi nga tutunaba kwolekera story ekitundu ekyokubiri. Ebigambo bino bya mwami omufumbo ng'abyolekeza gwe omulenzi alowooza ku ky'okuyingira obufumbo, ku ky'okuyingira ensi ey'omukwano. Owulira ebigambo bye, statement eri simple. Agamba nti marriage is good when you have money. I swear kirina mu capital letters. Marriage is good when you have money. I swear. Kyagezaako okutegeeza nti fuba okulaba ng'onoonya ssente. Kambabuulire, obufumbo bw'abagagga nabwo bugalangatana era bulina ebibasoomooza, naye njagala obbategeeza byanjawulo, nkiddamu byanjawulo. Bannange waliwo yangamba Sozi watusuubiza okutunnyonnyola obwavu bwe bayita enkujje. Mukama bw'ali neetaaga omuntu wennyini avunaanyizibwa gwe mandeeta ne tujja kulaba bwe tukikola. Naye muvubuka munnange oba muvubuka ateekateeka okuyingira obufumbo, mbutambuddemu ebbanga lya myaka giri mu 14. Naye njagala okutegeeza obufumbo bw'okubeera siina ssente, sijja kwerangirira mu balina ssente, not at all. Uganda tulina first class, tulina middle class, ne tubeera n'eyo eya wansi. Nyinza okuba nga sinnabatebenkera nnyo mu middle class, neera saagala nkulimbe. Kale kankitwale nti bw'oba oratinga Sozimo ojja mu ratingiramu mu middle class. Siri mu first class, saagala neerimbe. Naye kale nabeerako mu class eyo eya wansi etandikirwako. Mukwano ono bw'agambye nti marriage is good when you have money. I swear. Ngezezzaako experience, ndoza first class gye sinaba kulozaako nsobole okukola statement ey'enkomeredde. Naye olw'okuba nagezaako eno class ya wansi, kati middle class nenjibeeramu njiwulira. Bannange muvubuka nkubuulire, noonya ssente. Obufumbo bwe buba nga buli ku level ey'okuba nti oyombera sabbuuni, otuuka obbagamba nti sabbuuni mumulya bulye, oyombera omunnyo okuggwaawo ng'olaba omunnyo guweddewo mangu. Simanyi omunnyo oguggwaawo amangu guba gukoze ebbanga ki. Ne bwe baba waka balya nnyo, omunnyo bye bimu ku bintu ebirwawo awaka. Oyombere ekibiriiti, obuti okuba nga bwaweddemu mangu, tekitegeeza nti eno mu bagagga tebajja kwogera ku nkozesa y'abintu.
naye njagala bategeeza oli agenda n'alowooza nti oba ekibiriiti kyandimaze emyezi 3 oba sabbuuni kugamba waliwo engeri eyo eyinza okuyombya omuntu naye ng'okukula okutuuka okutegeera nti wano kati ekiri mu kutuyombya bwavu. Nina mikwano gyange bensisinkana abantu ab'enjawulo bensisinkana mu kwogerezeganya nabo waliwo be nagamba ne mbatuuza ne mbagamba mbabuulire you people you involved me in your things naye njagala obabuulira ekigambo abala kye batababuulira and they had consulted abantu the church elders different people people with experience in marriage good experience ne mbagamba njagala babuulira ekintu kimu abantu bemusisinkanye mu sessions ez'enjawulo nga mwogera ku issues z'amaka gammwe kye batabagamba simanyi oba tebakimanyi simanyi oba tebane bakukitegeera nti yemu ku problemu yammwe naye njagala obabuulira abantu bemusisinkana generation yaabwe ne generation yammwe eri wala nnyo bajja babuulira ebintu nga bababuulira ebintu ebiringa ebiri okumpi nga biri mu mwaka 2025 okuva mu 2025 okutuuka we muyingiridde obufumbo waliwo difference eri mu myaka giringa mu 19 ne mbagamba ebigambo bino ebimu bye boogera balina bye batunuulira naye nga babitunuulira ku stage eri eya 2.5 ebintu bino bye nayogera nabyogera this is 2024 I think 2022 ne mbagamba njagala obabuulira amazima mukkirize oba mugaane ekimu ku bizibu byammwe kati ebikulu bwavu kakati baalwawo okutegeera ekizibu ekyo ne mbagamba ekizibu kyammwe bwavu 1 guy teyayogera mazima nti talina ssente na raising expectations z'omuwala katate ne bwe baatandika okubeera bombi teyamwebikkulira amugambe nti baby amazima amatuufu gali nti waliwo bye nnakukisa naye kati kafirimu kavudde ku nyanjula entandikwa yaako yeeno gye twolekedde gano ge mazima ne ŋŋamba omuwala ne ŋŋamba gwe nkumanyi n'omulenzi mumanyi kati mwe mbali wakati ntambudde nammwe akabanga naye kujjako nga mutegedde nti ekizibu kyammwe bwavu. To cut the story short bagenda okuzuula nti ekyabatabula bwavu nga baatabuka nakati bonna njogera nabo njogera n'omulenzi njogera n'omuwala bonna bafumba ate abafumba ab'empeta kati bakkiriza balwanagana okulaba nga baddawo okubeera bombi naye nga waliwo gap eyinza nga ya mwaka ogu myezi 6 naye myezi 6 ng'omuntu alina engeri gy'alaluse omuntu alina engeri gy'akyuse kati ekikyabayambye nti sofa kyenkakasa omuwala tali mu relationship kati guy ali awo agezaako okugamba nti no okubeera mu relationship endala I rather reconcile ne relationship yange eri ne tutambula naye njagala okubategeeza nti ekimu ku bye bakkiriza ate nga tebaakiwa kitiibwa mu kusooka nti ekyali kibatawanya bwavu. Mbabuulire waliwo obufumbo obufa nga bwavu bwe bubusse ekyomutawaana nti ababeera bali ba victim tebatera kutegeera nti obwavu busse obufumbo bwabwe kati obwavu bwe buleeta empisa embi bwe buleeta entondo bwe buleeta oluyombo bwe buleeta okulwana kwegamba obwavu nkyogera nga nkirabyeko ku nze nkirabyeko ku banneetoolodde obufumbo obw'abagagga tekitegeeza nti balina issues naye njala obategeeza issues zaabwe teziri ku ssente nti kati batono nnyo abo bogamba mbu ssente ze zibatabudde oli abawo yali wakutabuka aba yali wakutabuka kizibu okugamba nti ffe ekituwaawudde ekimazeewo obufumbo bwaffe ssente njala babuulira bwe tuleeta percentage y'abafudde obufumbo bwabwe nga bufudde lwa bugagga n'obufumbo obufudde nga bufudde lwa bwavu tosobola kubugeraageranya. Agambye nti obufumbo bulungi nga bulimu ssente n'agamba nti n'okulayira alayira ddembe lyo
Nze Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates tusangibwa wano ku Modern Havana Complex ku Lubaga Kabus Road. Wano ku Dembero Properties tutunda n'okugula amataka mu bifo byonna ebyenjawulo mu Uganda. Ebirungi omanyi twagala nnyo ebirungi nga bw'omanyi for quality and trust. Twagala nnyo quality. Ebintu ebyo tubikolako tukola nnyo ku quality n'amazima obwerufu. Ekirala tupunta amataka tusurveyinga. Tubeereyo nga tomanyi bugazi bwa ttaka bw'oli kuba bw'oyagala ogula tusurveyinga. Era bakasoma baffe abalungi naddala batunoonyezza mu field eyo y'okusurveyinga tubeebaza nnyo. N'abawulira omulanga gwange uli ngamba gamba nti temugula wantu nga temusoose kupimawo. Bambi muntuukiridde bangi mupimye amataka n'abalala bapromisinga. N'ensonga endala gye nnakkatirizaako ey'ekyapa okukyusa ebyapa. Banne tukyusa tugoba ne ku byapa okukyusa ebyapa okola subdivision. Abasinga oyinza oba tuyagala just kola transfer, oyagala kola subdivision, oyagala kusala byapa bye bya estate, byonna tubikola. Ekirala kye tukola tuzimba amayumba. Gwe wenna alina ekiroto ky'ennyumba yo tobonaabona. Tofa nnaku nti ate nze Uganda sina gwe mmanyiyo, ate nze famire nagivaako yonna, ate nze mbeera bize ndi Uganda naye mba bize, sayiti nsobola girambula weekend yokka. Twekwate ate kati twabafunirayo n'enkola empya ku sayiti zammwe tubateerayo kamera. Obeera ku mulimu gwo oguza bakasitoma wookeberako, bw'olaba omulimu gwo nga gugenda mu maaso n'oddamu amaanyi agakola. Buli lw'obanga okola n'otunulayo n'olaba nga sayiti etambula, nawe n'oddamu amaanyi agakola ki. Tetukyali ebyo kuba stressinga ate bannanga bazimbi simanyi oba bazze oba leero baakoze. Kamera zibeerayo nga ziri connected ku simu yo, naawe omulimu gwo nga bw'ogulabako. Bannaye temula nti era nga bwe tubagambye quality tebikyalinga nga byeri kwegoba n'abazimbi ate nakoze ate sikoze. Tugoba ku letters of administration. Bannange bangi mubonaabona n'okugoba ku letters of administration. Bannaye mutunoonyeeko tugenda kubayambako okugoba ku letters of administration. Temubeereeyo kwekubagiza mwate taata waffe yafa yatulekera ebyobugagga, abafamire emikwano babitunze, abaali bakwano b'abazadde baffe batunda ebintu by'abazadde baffe nga bavudde mulamu bw'ensi eno. Tobeereeyo kwekubagiza, jangu tukuyambeko bigobako. Kasitooba nga toyise baganda bo mabega, naawe kennyini tojja ng'oyagala kufeera famire yo, era nja kukubuuza, era nja kutuma baganda bo, nja kutuma buli gwe kikwatako, kubanga wetuba tukuba ku letters zino si nze azigaba. Era sikugambye nti ngenda kukuwa letters of administration. Saagala ove ewuwe waka ng'odduka misinde ku Dembero ogambe mukyala Dembero yagambye agenda kutuwa letters. Mukwano ngambye nkuyambako zigoba. Naye tulina okuyita mu mitendera gyonna nga bwe baagirambika paka kooti weesalawo nti kati ddala tusaanidde okutuweebwa letters. Emitendera gyonna tetugenda gibuuka. Tova eri ng'odduka misinde nti nze kasita nina ssente zange bajja zigobako. Mukwano oba tolina bwerufu mu bye nkubuuza na mitendera gyonna sigenda zigoberako. Ebigambo bino bya mukyala bamuyita Whitney Macklin. Agamba nti set healthy boundaries with the relatives prior marriage. Set healthy, get it right. Underline the word healthy. Set healthy boundaries with the relatives prior marriage. Nti teekawo olukomera, teekawo ekkomo wakati wo ne family. Naye ng'ekkomo lino liri healthy nga ddungi, nga si lya kusikamuguwa, si lya violence, si lya bubi, naye nga lya bulungi. Kino kitegeeza ki? Nga mugenda okuyingira relationship eri serious, muteekwa okutula mugambe how are we going to move, how are we going to live together then ne family yo. Tugenda kukwasaganya tutya ensonga wakati wange ne family yo. Olwo omukyala yayogera. Ebintu bino tebitera nnyo kusumbuwa baami ku side y'omukyala gy'aba yawasa. Olwokuba omukyala ono abazze n'ayingira mu family eno kitera okusomooza bo. Naye ono bw'agamba nti set healthy boundaries, muteekwa okuba n'okwogera okw'obuvunaanyizibwa ku ngeri gye tugenda okukwasaganyamu ensonga ez'aba in-laws. Okugeza ojja sanga omusajja ng'abadde abeera ne brother we. Nina omukyala gwe mmanyi, si kapo nkulu nnyo kubanga omwana baba balina omwana omukulu tannaba nakutandika kusoma. Naye kye nalaba
ndowooza mu famire eyo omukyalo oyo bwe yafumbirwa omwami oyo ndowooza ewuwe mu maka gaabwe balina ba relative nga basatu naye nga bonna bamukyala era omwami oyo mwebaza newankubadde sikimulaga ne mutima nga mukama weebala omwami oyo ateeka okuba nga muntu mulamu okusobola okubeera ne famire abantu abasukka mu babiri nga baludda lwa mukyala ate nga temunaba kubeera n'ebbanga ggwanvu mukyezimba tebali bubi neera njala okutegeeza nti ekyo si kyangu kale bwe nakiraba ninga wateeka okubeerawo enkolagana ennungi abantu bano okusobola okuba nga babeerawo kubanga akabanga katambuddeko nga weebali kakati bwe tugamba okusettinga healthy boundaries mubyogerako ogenda okusinkana omulenzi nga mu famire ye wabwe ye mukulu ye musika alina obuvunaanyizibwa ye administrator ku properties za kitaabwe abantu bali bamutwalanga taata bajja kuba bajja nnyo awaka bajja kuba bamwetaaga nnyo ekyo mugenda kutambula nakyo mutya kakati okwo kwe kusettinga healthy boundaries omutawaana oguliwo nti bwe tuyingira obufumbo waliwo ebintu bye twogerako nga twali byogeddeko before nga tukyalina omukisa ogunyiga button preventing the preventive measure button nga twalina omukisa kakati tutuuka nga twagala ku preventinga naye nga tu preventinga ekirwadde ekizze ogamba otya nti ogenda ku preventinga covid nga already amaze kukwata okose ku preventinga sikuziyiza okukuba kudiringa kulujjanjaba kati abamu baba baagala okuziyiza already ekiriwo kyobola bokuspakinga okusikomebwa kubeera kungi ng'ebintu ebisembyeyo twalina kubisoosa ono kyava kugamba nti setting healthy boundaries prior marriage obufumbo nga temunnaba kubuyingira singa embeera bweteebereze tugenda gikwasaganya tutya nti nze ndowooza tujja kukola bwe tuti ekijja omanyi kye kibagambe ekinyaga ebitono obeera aweya oba oyina engeri gye weetegekamuko bwe kikkuba tekitera kukuba ku level y'emu n'oli gwe kigwikiriza gwe kizinduukiriza obuzinduukiriza kyavudde akugamba Maclean nti please set health boundaries prior marriage. Mama Aisha. Nze amanya gange nze Aisha Najjemba. Edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe mbi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture. Ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe kabada kitanda kameza buli furniture yenna buli mwezi oyinza ogamba nja kuleeta emitwalo 2 nanze bwe kubira risiiti wenje kuweereza boweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nyumba nga tomenyese amazima getukulembeza oero nebuzaako no nga maama kati nze ndi munju mpangise ntwale entebe ki waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe zenkugamba nti enegenda kubuka entegenda kubuko enegenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana nenkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala yabuwangazi bweti ekirala buli lwoko wentebe nga njikuguziza gikomyewo topinga otwale endala ne bw'obaka ng'oyina entebe gy'okooyi namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamwemu 94 kanjiddemu 0705 kagamwemu 94 nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako kofini. N'ebigambo ebyo nsaba okkirize nkutwale mu story ya Sister R ekitundu ekyokubiri webale kutambula nange era nyongera okwebaza gwe naayimiridde nange mu nteekateeka ezagwe Katonda concert oli wa muwendo mu bulamu bwange nsaba Mukama awo omukisa emirimu gy'engalo zo ayongera okugaziya enfunayo omutima gwo ogw'omugabi gulemenga kulumwa olwabo boogabidde ne bakuddiza ne bakuyisa bubi naye oyongera okufuna ensonga ey'okubeera omuntu omulungi eri abantu abalala kisoboka ng'okkiriza nti Mukama asobola okukola omulimu omulungi mugwe kankutwale mu story ekitundu ekigenda okubeera ekyokubiri. Nga ntandika okugamba taata wange nze siddayo ku ssomero siddayo mu ekisi siddayo nga mugamba nga mbuuza ggwe nnyabo weewulira byeyogera otegeera bulungi nga mugamba siddayo
nga ngamba njagala mpa ensonga ekugaana okuddayo yagala okutwaza ku koosi oba buli ensonga gye namugamba nange nzirawo neesekerera namugamba nze bebasoma nze namugamba tata nkubuulire nze sekyabitegeera ebyokusoma namugamba nze sekyabitegeera nze njagala genda ku koosi segenda kugenda ku ki nga mungana nga nenyuma kwerima nga tata wange nga nkuba bankuba yankuba emiggo nagyo sijja kugyerabira kubanga nagyo nzijjukira ate naye tasobola kugyerabira kubanga n'essaawa ya leero amanyi okuddawo n'azinzijukiza oba ayina muto wange gwakangavula eyo agenda omukangavula nga amugamba buuza ku babawo gundi akunyumiza effimbo emiggo agiyita fimbo ze namuteekako naye nga ne bwankuba nga mugamba kimusiddayo munnange nga kimugwako kati muto wange ye nga akkiriza omutwala ku ssomero kati bamukyusa essomero nga HSC nga atugamba HSC mugenda ku masomero ag'ebbeeyi essomero so nga ayagala tutwala ku ssomero abamu ndowooza mulimanyi abafamire wano Masaka SS Masaka Seeke nkolo gye baali batutwala nga nze ngamba sirina gye ndaga muto wange nga bamukolera shopping nga bamutwala ku ssomero nga bamukolera shopping ennene ng'amugulira ogusawo guno ogwagejja naye ng'ekyamukozesa ng'ebyo mulabe neegombi nange nnuma ngambe naye nedda okusalawo kwange kwensazeewo kankyuse nzireyo ku ssomero naye nga nze nnyina ye n'aseesa bambi yaseesa nga nze nnyinamu omuseesa nga siina mulala gwempulira okuggyako yekka munnange fayinale nga ŋŋaana nga banneegayirira ewaka ddayo ku ssomero nga ŋŋaana nga magamba nze bye muntwalamu sibitegeera sibiddayo mpoziko nga taata mugamba mpoziko ng'oyagala ŋŋende ng'oyagala ŋŋende just kukutwasiza biseera nti ŋŋenze ku ssomero naye nga ŋŋenda kugwa era sigenda kubisomayo nga bantwala ku ssomero gye nalisomera gundi O-level nga abasomesa bankansolinga naye nga bwe bakansolinga bamukansolinga n'eri bankansolinga wano eno nga bankansolinga n'eri nga bankansolinga ng'ate bye bankansolinga eri byentwalanga ebikulu omwana omuwala nno naye bannaye takuzika nange mgira neerabirako awo neŋŋamba bannange kati siryako babiisa abafamire taata wange ng'atwala muto wange ku ssomero oyo ku Masaka Seeka amukoledde shopping ey'amaanyi ng'amutwala nga nze mugamba nze njagala genda ku koosi kati nga ŋŋamba oba ogenda ku koosi kuba nali already nali mpise nga ŋŋamba koosi gye njagala ogendeko genda ku nansingi bwe yaŋŋamba ku nansingi namugamba at least naye nze siddayo ku kyekwekisi nga ekiŋŋaana okgenda kwekisi mba obudde buwanvu mba obunasanga omulenzi nga mbala mbu ngende kwekisa emyaka 2 ate neeyongereyo nga ndaba ebbanga ppanvu annaayi wabula nga simalina kye neeyitira nga ŋŋaana wentyo nga dadi wange ŋŋamba kugenda osome nansingi biki awo nno nga nzikiriza kati nga nzirizaayo feedback obw'omulenzi mugamba tata wange akkiriza agambye agenda kutwala ku nansingi omanyi omukulu bwe yagamba omukulu yaŋŋamba bannange byonna byebimu kati ogenda kulina ku nansingi osome emyaka 2 ofune certificate oddeyo emyaka 2 osoma simanya certificate eddakawo diploma then oddeyo mbwera emyaka emirala 2 mbosoma degree emyaka 6 byonna byebimu nangamba neyo kosi gigaane nayo gigaane nayo mpanvu gigaane misasozi nayo nga nze eyavuddeyo nga nzikirizaayo watata wange nti ngenda ku nansingi olwo yakomawo nga ngenda mulungi mufukamira mu maaso ng'omusajja mukambwe naye nno obukambwe nga nze mbuwulira ndowooza kye bayita eggome nalina ggome
nga sibuwulira nze nga tebinkwatako wabula omulenzi kasitayogera ebisigadde bye bimanyi abasigadde bye boogera tebalina kye baŋŋamba kikulu ng'omulenzi eka yaŋŋamba ebitegeerekeka kyokka nno nga musajja si mulenzi musajja mukulu nga omusajja mukulu yannemesa okusoma era bw'atyo bwe yakunnemesa era gwe neekwasa na busiro bwange kati nga ŋŋaana nennansenge nga nkigaana tata wange nga bimuggwako nga yeebuuza buuza ku bantu wabula nga abantu bamuwa amagezi nga bamugamba omwana waba agaanye omwana mutwale ku kintu kyawuli eye nga kyayagala kubanga ojja kumutwala mu by'omutwalamu era bijja kukusala oluusi ajjeyo ate by'otandyagadde kati mubuuze kyawulira nga kyayagala ky'oba omutwalako kati nga nange tata wange yajja bamukansolinza eyo lye yagendanga okubuuzabuuza mbo nga bamukansolinga nga ajja yeefuula mbu bamukansolinza mbu abitegedde nga mbuuza yagala kusoma ki nga nze mugamba kakati nno njagala ngende nsome secretariat nkozi gye mba ntwala nga ŋŋamba ogenda kusomera Masaka waliwo mbu campus university simanya Kombo branch mbu bagiyita Kombo Kampala University naye ng'eri awo Masaka nga ŋŋamba wengenda kutwala ku eyo university bw'oba osomera nga tukkiriza nga nze muli nga nzikiriza naye ate ye muli mutima gwe yali tannabikkiriza nga ye ayagala ngende nsome kati mu kuŋŋamba ebyo naye nga nzikizisa aŋŋamba ogenda kugenda Masaka kati ye ate nga ye olukwere lwampangira antwaleyo okusomera sisita wange gy'abali ku Masaka Seeke bantuuseeyo bansigalire simanya mu kigeeti banfunziseeyo ebintu byange byonna ajja kubireetera eyo ajja kundeetera ebintu byonna nga bamaze okunzigalira ku ssomero nga sikyalina wempita kuba liri essomero lirina security ate lirina amateeka mangi so kati oba oliyingidde okulifuluma ate nga bamaze okutowa order abo bamanyi gwe baleeta mulalu kati good enough essomero eryo nze kinayita good enough essomero nali ndimanyi bwe twabeerera mu senior 4 twagendanga mu seminars masomero ag'enjawulo kati essomero eryo nalyo lyalimu kugamu ge twagenda mu semina yalina ya chemistry ne tugenda ku eryo essomero kati bwe yantuusawo essomero nga ndimanyi ne mugamba lino essomero lye nditako ndimanyi ne mubuuza twatuuka ku gate ne tuyimirira ne mubuuza ky'ogamba ono muto wange gwewakaleetayo gw'oyagala okukyalira amanga ago mboolo oyagala mukyalira amanga ago ne bimuggwako n'amanya nti keyabaze kagaanye n'ayimirira n'antunuulira okumalira ekikanga 5 ne bimuggwako ndowooza n'agamba tuzaala mibiri n'antunuulira n'ampita erinnya lyange nti konje wanje n'ambooza okakasa ebyokusoma wabikoyedde ddala ne mugamba nabikooye ne mugamba ondeeze ng'ontwala ku mugundi ku kampasi ate wano wontwala mmanyiwo sijja kuyingira geeti eyo nangamba weewano ne mugamba olimba eryo lyessomero twajayo ku semina bweti ne bweti olimba ne bimuggwako munnaye musajja wattu amaanyi ne gamuggwa nampalabanya nantwala gye yali alina okuntwala netutuukeeko eyo kweyo kampasi mboolo antutta registering for secretariat mboolo ya initeke weetandika ngende ntandika okusoma nga tutuukawo nga babuuza ebisale biki nga bamubuulira bitagisa buli kimu nga batunyonnyola omwizi omulungi nno nga nange nzikiriza awo mu kusalawo okugamba nti bantwala eno eyo process omwami obulya weŋŋamba nno omwami weneeteekawo omusajja oyo eyali boyfriend eyo saagimugamba nti bantwala wano kusomera wano wabula nakoma kimu nti nkyusizza koosi nenemerako netugikyusa nengenda ku secretariat instead of nursing nebantwala eyo okusoma mbonsome kati bwe twatuukayo taata wange yabuuzaako byabuuzaawo
ne bangamba nsobola okusula mu hostels oba nti kisoboka asobola okunfunira awo ka room kumpi neyo institute nga munagita institute kumpi neyo campus nemba nga nsobola okuba nga nviira awo nengenda kugundi singa mba sobodde kuba nga nsomera mu hostels nakigula wabula bwe twavaayo bwe tuti nga nasasulako ko n'ekitundu nga nnize ddeeti nzireyo ng'olwo nkomawo mbiyitiramu omusajja ono nga mbimuyitiramu mugamba biki era amapandiisiza ngenda ku kino biki yangamba omusajja yanziramu naŋŋamba lwaki tosomedde Kampala naŋŋamba lwaki bakutaddeyo Masaka lwaki tebakuleza Kampala olulalo nga kyabala nga muli nga muli kumpi yangamba lwaki tebakuleza Kampala naŋŋamba weekyange Uganda ogendayo ne mugamba ssebo emirundi gyennakeekyanga wabula nenneekyanga kati lero bagenda kunzaala okuka bagenda kungoba waka ekyo nagaana naŋŋamba nkubuulire togenda kusomerayo eyo ne mugamba ngenda kubanga bamaze n'okusasulawo school fees ekitundu ne mugamba ngenda naŋŋamba nze nkugambye twala byange togenda kugendayo nendowooza nti oyo asaaga bibye munnange abafamire mba ndi awo olunaku olwaddako awo ng'omusajja amaze okwogera naye oyo simanyanga boyfriend ebiseera yali boyfriend nga tanafuuka mwami kuba nali tananfuna kubuvunaanyizibwa munnange nga mba ndi awo ekawungeezi nayogera naye misana ekawungeezi dadi wange nga ddanga ŋŋamba naye omanyi mbadde awo nembirowoozalowoozamu sisobola kuteeka eyo kwononekera eyo sisobola kubanga ye kyeyali agambye asazeewo ng'agamba kuba bamugamba ezo hostels era abaana bononekerayo nnyo nayo era newampangisiza ebweru nangamba oba mpangisiza ebweru kati nga ye kyavudde yaguze okusingamu ekya hostel ye ngaalaba hostel era ngenda kwononekerayo nnyo kati kinasalawo ampangisize wenaaviiranga ngendeko gundi ku kampasi embuludde nga nsoma kumbe yali yeegerese era tebyaliyo yajjanga ŋŋamba ye mwennyini nga yeyekyusiza naŋŋamba mbirowoozezaamu sisobola kukkiriza gendeyo kwononekera eyo nga ndaba tekijja kusoboka naŋŋamba naye omanyi kati ogenda eyo n'abikyusa bwe yabikyusa bw'ati naŋŋamba tokyagenzeeyo simanyanga ate baŋŋambye ate mbu yeebuuzizzaako mbu ate ngenda enva eyo mulo omu yekka ngenda kutandika okufuna abasajja oluusi mbasuze naawe bwennyini yowange naabivaako naabisazaamu kati munnange abafamire we yabisazaamu banange sitaani alina amaanyi kati nange ebirowoozo simanyi gye byasazaamu ti neyo kozi sikyajagala nange nembisazaamu ebyo nange neŋŋamba ebyo bisekuritale byanaleero wentu bwe nabiyita nagamba nabyo sibigendamu nange nabagamba nange byo nange sibigendamu kati nga neekyusa olutalo nno nga luggwaawo kati nno maama wange ngaafuna ekizibu awo nga tata wange atandika laba ogwana gwozaago guno bunsobedde kyokka jjukira nze mukulu maama wange nga bimusobera wabula naye byamusoberanga jjukira naye yabeeramu ng'abiraba bulabi nga ne bwambuulirira ng'alaba birabe ate nga sina n'omugwe nali ngambye nti oba nyina boyfriend okuggyako musisita wange nga yakimanyi kaakati nga mba nkyali wakaawo tumaze okkaayana ne sekretariat ngambye sigendayo kati dade wange ŋŋamba kati yogera koosi esembayo yaŋŋamba bwoti toddamu okunsinikira ebinnyo ekigambo ekirala kyonna ne mugamba kaakati omanyi dadi njagala genda nsome ku fashion and design gye njagala kati olwo nga nsembesera ku fashion and design naye nga kyo kyonna nga nange neekalakaasa kati njagala ngende Kampala gye mba nsomera neekalakaasa eno yonna saagala kuntwalayo
Masaka sala akusomera eyo njagala bansembeza eri kumpi n'omwami eyo ginasobola omulabangako kati nga bakikkiriza ekyo ekyagundi kati balaba akagikkiriza jjukira nali n'essimu domu neebaka ekisenge kyange kyali kiddiridde ekyabazadde bange neebaka ku makya saawa zawera 12 nfuluma ngenda nfuna wiipu ngenda nsaala subuhi munnange essimu yange yali mu vibration ng'eri mu vibration teyalina mu silent even yali mu vibration ng'evibrate ng'evuma kati bannange omusajja aluntyabira oyo oba kyekyamuliko naye ng'akeera ku makya munnange akuba essimu kati nze nafulumyemu siriimu nagenza kufuna wivu essimu evibrate nze guleekaana ogusimu munnange nga taata wange agiwulira bwe yagiwulira ng'agenda ng'asooba mpola mpola ng'akwata ssimu mbungatta eddoboozi ng'agikwata olwo mama wange ayanyumizaawo ng'akwata essimu mbungatta eddoboozi mbunga yeefuula enze ng'agamba halo nga yeefuula mbuyinze mbuyeye ara yenze munnaye omwami naye yawulira nti eddoboozi amazima ya musajja n'agikutulako kati mugikutulako okumanya naye teyeewummuza ng'akeera ng'ampeereza mu morning musimanya good morning dear honey sita kumbe essimu yasendeka message mu essimu eri emikono emikyamu dadde wange essimu agiraba nangamba ng'agwa mu messages ng'amanya nti ono ng'awulira message zonna zonna ng'amanya influence yonna wembadde njijja ng'angamba nga naye wabula nze nali namusevingako linnya lye lyennyini kati erinnya lye nga eyo yennyini omusajja nga erinnya lye yennyini lyasevingako nti gundi kati ngaye nga katugeze ye kamuyite F nga namusevingako tugeze F erinnya lye lyennyini nga kamesage nga kasoma Allahumma salli tata wange ng'akalaba sike yali ng'akuba kumakya kumaliri empewo nno nga mpitirivu bitya bannange emandi bwere eyo mama wange ajja asooba ngamba ofudde yangamba ofudde nembuuza nfudde ate nkoze eki nangamba essimu yo nenkwata ku mutwe nengamba kaweddemu tate wange n'afuluma waweeru yasanga mama wange aliŋŋamba konze aba famire omusajja yankuba ate akuba bubi yankuba nankuba naye bannaaye nze nga ne bwankuba nze nga simanyi kyantuukako nga siwulira ne bwankuba ngambe nga nteekamu kino nga sibiriiko nga ne bwankuba nankuba nengamba njagala omusajja oyo omumpe nemugamba oyo omusajja nemugamba oyo si musajja nemubuuza ye gwe message zolabaawo eriwa gyolabako eryawo ey'amaanyi nnyo akagambo ddiya nemugamba ddiya awo konakona omuntu yenayina tubeera ku ssomero netukeyita abaana mbu ddiya bwe ntyo nengamba omusajja oyo erinnya nemugamba oyo omwana nsoma naye just mukwano gwange ate mukwano gwange best friend wange nsoma naye nengamba okakasa osoma naye nemugamba nsoma naye nengamba kati sawa zino ngenda ku ssomero naye singa nkizuulanga obadde tosoma naye kaweddemu kati wabula advantage gye nnafunaawo erinnya lye mu baana be nasomanga nabo nayinamu omwana yayina erinnya nga lifaanagana kati bwe yagenda erinnya yagenda nalyemu ng'abuuze ku ssomero mubadde mu kilaasi eyo gye mbaddemu mubaddemu omwana gwe bayita bwe bati nga bakamudema ye ng'olwo ndiyitako bwe ntyo ng'amanya mbadde na student munnange kumbe wa era naye yabitegeera luvannyuma kati nti omusajja esaawa zino era gwe nalina iyo omusajja eyannemesa okusoma eyamperereza okuva edda munnange nga bankuba olunga luggwa bwe bankuba era siri nsigala nnemeddeko nga manyina mukashola design munnange teyalina kyakukola ng'agamba bantwale
mu institute kati awo ayagala kutwala mu institute gye bannooye Kampala nga mugamba bajja basomera Kampala kati nga bagamba bannoonyeza mbu institute y'e Kampala bantwale ensome kati nga mbigamba omusajja nga mugamba nga bwe bankubye nga nsaasira mbu era nga nsaasira byansaasira nga biggwe naye nga ne byansaasira odde bankubye nga n'emiggo zonna gyonna byanzembyezembyeko bannange omusajja bwe namugamba nti kati banzikiriza okujja eyo Kampala nga ngamba kankunoonyeza essomero okumanya oli naye yali mujozi mutuufu nga ngamba waliwo institute bagiyita simanyi eri Matugga simanyi Matugga institute simanyi biki bwe kityo alina gwe institute awo gwe yangamba guli Matugga nga ngamba ngenda kuweereza ennamba oyo mwogere nabo biki ebyo nga kati mama wange awo ensonga bwe zaabaawo mama wange namubuulira byonna ne mugamba nina omusajja oyo abafamire oba zaako emabega nga tokyali wano eno mu vacation ebyo nga tebinnagwawo okunda dadi wange kumugamba nga sinaba mugamba ebyo biki mbu era siddayo biki nga tokyali awo kati omwami oyo bagenda ne bafiirwako senga waabwe waabwe omwami nambikira bwajja kumeka nambikira mufiirika senga wange naye sisita wange yekka ye yali amanyi oyo eki oyo yali anzirako yekka nga yamumanyi nebimugamba nambuuza naye onajja nonziikirako kati bo ewaabwe baali babeera esaidi za Bukomansimbi naye kati ate ffe nga tweyongerayo keeyo maaso mazakeeyo maaso eyo emabega eyo kati era nga waliwo distance okutuuka ewaabwe nga ngamba tonziikireko nga banniisi banne naye nga mmala ngamba ngenda kujja ngezeekireko naye mama wange wolo teyaliiwo kati kiri bwe kiti lwe baafiirwa olwennyini ebigezo byaffe byali bikomyewo nga lwe tugenda ogenda ku ssomero tebipiikingeyo twali tugenda bipiikingayo results kati abaana bwe baafiirwa nambikira nga mugamba ngenda kujja okuziikirako kati nga tukoze program ne sisita wange bwe ngenda naye ku ssomero gye mbampitira ngendeyo nziike gye simanyi naye nga twakoze appointment nina musinkana mu Nnyendo Masaka mu Nnyendo then ngenda basinkana awo we tuba tusembula tugende nabo nga tuteesaza obudde kaakati taata wange nga tatwesibaako nti tugenda ffenna nga atwesibako nga ngamba tugenda ffenna ngenda nammwe okujja ebibuuzo jjukira nnyina ddiiru yange nagibazeebaza edda nga ndaba agenda kulinnya mu ddiiru yange era finally twagenda naye yaganda n'agenda naffe naye bwe twagenda naye ku ssomero twali twakatuuka nafuna amasimu ng'agenda kweyongerayo mpaka Masaka neŋŋamba Amiina bwe yasimbula bw'ati sisita wange namuleka ku ssomero ye ng'akimanyi jjukira ffenna nga tulina amasimu nga njogera naye nga mugamba kyonna kyonna ekibaawo nkubira buli kimu nga bannaaye abafamire nga ngenda nsinkana musajja kuba nali namusinkanyeko awo ebyavaako wali we nali eri ewa anko wange kati nga mumanyi nga ngenda musinkana kati gye tugenda okuziika kumbi waliyo famire eyo yonna nange nava ewaka nga neetegese nyambadde bulungi olugero lwange luwanvu nesibe bulungi akatambaala nga ndabikira ddala ng'omuntu omukulu ategeera kumba akategeera tekaalimu ebiseera ebyo nga ngenda nga sisita wange mulekaawo nga picking results yadde ewaka naye mama waffe teyaliiyo oba yaliiwa simanyi ngadde ewaka kati ye nga yalina okumpa information nga nnyina kwogerezeganya naye ne tuwuliziganya biki nga tuwuliziganya ngati nga mugamba ntuuse ono omwami nga mukubira essimu nga twesinkana mu Nnyendo nga tugenda ewaabwe tuziika nga nnyanjula mu bafamire nazaala maama bannyanjula mukamwana
nga banyanjula nga tuziika awo olwamala nga nze mbasiibula ssaawa zaalinga 10 nga mbasiibula nga mbagamba kangende mangu nga mpa transport nga ninnya nga nzira waffe naye nga nkyali mu kkubo ono bwaŋŋamba naye gundi ssaawa nga 11 bwankubira ng'oluddeyo biki kati nze ngenda kuwoza ki nga mugamba ndi mu kkubo nzija munnange mukama nga nzazira nga nzira ewaka nga nziikirako bulungi omwami kati awo famire baali bantegedde kati awo tuddayo ene waggulu binene wannemese aŋŋamba biki nange nga ngendera ku mboozi ze nga ngaana okusoma ntyo nga yano aŋŋamba agenda kunnoonyeza kifo kati waliwo abantu era abawabulamu taata ne bamugamba nga baŋŋamba inspecifying fashion design kundi exactly kiki ngenda okugenderako kati ko nze mbu hair dressing nga ngamba ngenda kukola hair dressing kati nga bangamba eba hair dressing tebalina nsonga lwaki bantwala mu institute bafunire banoonyeza saluni e Kampala ey'amaanyi bantwala eyo gye mbansomera kubanga ebya institute mbu tebayiga bulungi bwera bwekityo bwe kyali kati era omwami ono yennyini nga mmunyumiza naye before mmunyumiza mama wange nabimugamba byonna ye n'amanya ensonga zonna ye nafiiringa free ku ye ne mmunyonyola buli kimu ekyaliwo nenkimunyonyola buli kimu n'akimanya kati ye mama wange ng'akimanyi taata wange talina kyamanyi ne mugamba nno omusajja munnange ali wiiringi anjagala era yageyagala okumpasa ne mugamba omusajja njagala ebyaddala mama wange weyaŋŋamba bw'aba ali siriyazi awo kambeere ku sayidi yo kati biri byatuukawo essimu yange nga bamaze okundaba ebyo message essimu baginzijjako taata wange yagijjako n'agyasayasa yonna naye bwe yagyasa nenkwata layini yange nenjijjamu naye nga nze nansimbi ezimbe bakubye nze naye era emiggo gy'amaana ne giwona nentuuka nga we nagamba okunnoonyeza saloni nga nina owa mami wange gye nyina okuviira mami wange yali abeerera era eyo Busabala road kati nga nveeyo Busabala road era gangu kati saloni ne nagamba ono omwami yennyini ye yanoonyeza saloni yogola ne mugamba kati bangambye nyina okunoonya ne nga mugamba bangambye ngambe mama wange oweeyo ekyo Kampala nnoonyeza saloni ne ngamba nedda totawaana nze ngenda kunoonya saloni ey'amaanyi mugenda okuyigira nga nnoonyeza saloni kituufu yagifuna awo wennyini yaginfunirawo kibuye yali nnene nnyo ng'era kumpi eringa institute nga tebina njawulo na institute nga nfunira awo kati nga ngamba nga gundi information yonna ng'agimpa nga mbigamba mama wange kati nga ntandika kukutana mama wange nga buli kimu agimanyi munnaye nga bukya nga bagenda okunsindika e Kampala ngende wa mama wange omuto muganda wa mama wange mbe nga ginaaviiranga bwe ngenda bwe njiga enviiri hair dressing wa nalero gwe nalonda naye nga sirina ssimu kati ate mama wange ng'atya okunsindika ku kibuga nga sirina ssimu nga ngamba kati bw'obula nga tolina ssimu kati munnaye mama wange kyeyakola yalinamu obusente bw'obutinitini ng'agenda mu butawuni ng'anoonya naye munnaye akasimu akakadde katunda nga mama wange addamu anguliza akasimu sina ssimu waliwo buno obusimu bumapenza bu Nokia obwo keyanguliza n'okunguliza ako akasimu naŋŋamba kakweki tatawo takalaba ogende kukkiriza kugenda Kampala nga tolina ssimu bw'obula kati nga ngenda okugenda kyokka munnange nenyini kuwaza ssimu yange eyo obusungu obungi bwe natuuka ogenda ku kibuga naye yalaba nga sirina genda nga sirina ssimu kubanga nina okubanga nyina essimu balina okumpulizanga ate nnyinza n'okubula kati nno munnaye Ssekagale nga gamba mama wange mama wange ampe eyiye gye mba ngenda naye ye mama wange asigale nga talina mbw anaafuna ko mama wange gwe kwata eyiyo gimuwe sigewajasa eyiye gugwe oba omuwa eyiye kumbe nze mulinga essimu njirina oludi mama wange yampadde nga nagikukulidde munnaye bwe ntyo munnaye abafamire nga ngenda nga ntandika kuyiga nviiri nga nviireyo mama wange mpaka nga ngenda ngeyo ekibuye nga bansasulira kati omwami oyo bwe yagenda n'afuna saloni yabagamba ku saloni nti kojja wange ku saloni yabagamba nti kojja wange
oyo omukyala eyali nnyini saluni yamugamba kojja wange era naye ye mwennyini omwami oyo yasasulayo kuba bamusaba school fees zaali kakadde fees nali nnyina kuyigira kakadde emyezi 6 nga njigira kakadde yavaayo asasuddeko ekitundu yasasulako haafu ye mwennyini ku zisente ezize navayo ne zirisiiti kati bwe natuuka Kampala n'abimpa ye mwennyini yali alina okumpiikinga kati ewa mama wange ono muto gye nagenda twali tumunnyonnyodde embeera yonna mama wange ng'akimanyi mama wange ng'amugambye alinayo omuntu weeyo ne Kampala ng'amunnyumiza ku azini ku sekono abamukodomiwe mu Uganda bakiyita batya bannaye bamutabani we ndowooza ng'amunyumiza ku mutabani we oyo nti nyinayo omuntu wange yandabiddeyo saaluuni kati ng'ajja okumpeekinga ntwalayo nga ngenda njege nga saaluuni y'amaanyi nnyo so nno eri awo kibuye ekkobira awo we watyo weeri nnene nga njega nviiri mpola mpola kati wabula oyo omusajja yali muyaaye eno naye esaaluuni bwe yaginfuniranga naye waakolera naye nga waakolera wabula banaye mbajjukiza omusajja yaŋŋamba nga nkyali eri mu senior 3 yaŋŋambako mu ntandikwaye nga introduction ye nze nali mpasizzaako naye nawasaako omukazi twayawukanadde emyaka 5 era twaza abaana 2 era nga kyemmanyi bannaye omuntu asobola okukulimba n'akufuulinga ebbanga naye nga tumanyi kati lwaki saasobola yadde n'okugwa mu bikopo ng'ambe nti omusajja yanimba yalina already kubanga eryo yaŋŋambira ebyo yalina omukazi ze simanyi alabika oyo omukazi bwe yayogerako omu bwe yaŋŋambako ow'abaana kirabika babeerangamu n'obutakkaanya omukazi ng'ajja bw'afumba bw'agenda bw'ajja bw'afumba bw'agenda bwe batyo naye nze saakimanyaako ye bwe yaŋŋamba nti baayawukana dda era nga nkimanyi baayawukana nga ŋŋamansa wakambeerawo nzekka minisita nsozi omusajja oyo golaba nga mbeeranga ku ssomero nga nkubiranga essimu after preps twavangayo saawa nga 4 nga nkubiranga buli lunaku essimu saawa 4 saawa 5 saawa 6 nze ng'oba olimu nga preps zonna zisobola okuggwako nga ndi ku ssimu na mwami kati nga kizibu nakuddaawudawutinge nti kirabika ono kubanga omuntu alina omwami olina omukyala tasobola kubeerako ssimu bw'atyo oli omwami yabeeranga n'obudde bw'essimu ng'abumpa nga bw'okiwulira nga siyinza nakubuusabuusa nti oba alina omuntu nze nabeerawo era ebbanga eryo ddebunapaka kumala nviiri nga simanyi nti alina omuntu naye kale yali amanyisiza famire y'abantu bonna baali bamanyi famire y'abasinga nga bamanyisiza baganda ye bonna abasinga nga bamanyi nga nantwalayo okukyalayo kati Mr. Sozi olunaku lumu kolo yaŋŋamba nsabe mama wange nti ngenda kugenda mulabako sigenda kudda waka nabula nti nja kuddayo oludala enkeera gwolwo nasaba mama wange nanzikiriza oyo mama wange nabeeranga naye neŋŋenda kati bwe nagenda ne tugenda yalina kaloji eyo ke yapangisa tetwasinkana waka tetwasinkana waka yafuna kaloji ewaka twali twagendangayo biseera biri we nabeerera wa anko wange era nga ne bwogenda tusobola kusangayo yadde akantu omukazi alabika oyo yabajjanga nze we nagenderangayo nga ndowooza yanobanga kati nga ajja ndowooza nga bw'agenda bw'atyo nga kimutemba butembi kati lunaku lumu ngenda nsulayo tusula yafuna kaloji mwe twasula netuukya ku makya nga tumaliriza ebyaffe olwo lwali bukina okukya tuveeyo jukira loogi mba mugisasudde kiro kyokka nga bukya ku makya kati nge waka saakala kuddayo mu misana kati naŋŋambaga nkutwale wa sisita wange osiibeeyo then kawungeezi ngenda kudda nkwerekere ogende owaka nga munnaaye nga ntwala wa sisita we yalinga kale teyali kumpi nnyo naye we yali abeera ewuwe neera nga wali kumpimpiko nga ntwala wa sisita we wabula bwe yantwala wa sisita we yampe we nnatuuka eyo no e Kampala yampe essimu ya smartphone yangu kya smartphone nenva kano kamapensa ke ndali ngenze nako kati essimu eyo teyampeerako charger
essimu teyagigula, essimu yali agirina alabika yalina 2 nampaako essimu emu teyampeerako kyaja naŋŋamba kati genda ewa sisita wange ŋŋenda kubaako n'omwana gwe nsindika omuvubuka muganda wange gwe mbeera naye ewaka kuba wali kumpimpi ŋŋenda muyira essimu akuleetere ne kyaja ewaani ewa sisita wange agikuleetere kyaja y'essimu ogende ne kyaja y'essimu kwanza okay nga ngenda nsiiba wa mulamu wange embu mulamu wange nga nsiibayo eyo kati ngaali awo saawa zaalinga 8 zireeta omuvubuka naye aba mulamu wange yali mwana yali mulenzi yali akyali muto kwaye yali akyali mulenzi ng'akyali muto nga tannaba muvubuka omwana ng'ajja aleeta kyaja jjukira balidde baŋŋambye bagenda kuleetera kyaja ng'omwana aleeta kyaja nga nsanyuka nfunye essimu yange ne kyaja yaabo kuba liri nalinga nsaba mama wange kyaja nga bampadde kyaja naye nno bannaaye bamala okumpa kyaja wayitawo akaseera kattini mba ndi awo nga zireeta n'omukazi ng'alina omwana ndi wa mulamu wange nze sirina kye mmanyi zaaleeta omukazi ng'alina omwana omukazi ndowooza omwami ono yakubira omukyala oyo n'amugamba kwata kyaja smartphone ogiwa omuwundu bw'ati agitwale ewa muganda wange kati sisita we ono mulamu wange yali talina smartphone era essimu ye teyali ya smartphone nga kyaja yaayo bino bikyaja ebirala naye nga si buno obwa smart ng'ekyajingisa bino bikyaja ebirala kati omukyala ndowooza munnaye yakiwulira ng'akwata kyaja ng'agiwa muvubuka ng'agireeta wa mulamu wange nga bampa kyaja kati oba omukazi oyo naye yalina lumanyo lwe yamanyi mba ndi awo bakampa kyaja nga zireeta omukazi w'omwana nagenda okulaba ono mulamu wange atandika okwebwala ngamba ye ate ono siyeebwala nza nga sirina kye mmanyi kumbe nno munnaye ng'oyo mama w'abaana we waka yatuuse yazza yalondoola kyajambo ng'atandika kunyumiza mulamu we kati nze naye yali tamumanyi naye ate ye omukyala nze nali simumanyi naye ye omukyala yali amumanyi nze nga mpuliza mbwe naye nga tamanyi maaso ku maaso naye ng'amanyi nti omwami alinayo omuwala gwakuba nate muwala muto omukyala ng'atuuka wa mulamu wange nali nze simumanyi ng'agamba mulamu kyaja batumiza yaki gw'ate alina smartphone ekyaja yo tesanjingisa smartphone wadde otumya yaki ono munnaye nga bimugwako ng'agamba kati ngenda kuwoza ntya ng'atandika omukazi ng'atintima ng'agamba olutalo olugenda okubeera wano jjukira bajja nabajja olwobeesiŋŋaanye nze simanyi nti ndi mujja wange yansanze awo omukazi nno ate nno yali mulalo bulungi ono ate nange ndi mulalo nange eddalu lyange nga ndiyinamu kati nno omukazi atandika okuyomba nyamba mukama katonda wange omuntu afudde ono omukyala olwokyenva mmanya naye bwe bamuyita erinnya mama gundi naye nga ku baana be yaŋŋamba baalina erinnya eryo lwe bamuyita kati omwana we nga nze ndimanyi lwadde omwana nali simumanyi nagamba mama gundi neŋŋamba nfudde nze omukazi natandika nno naye okulanya nagamba oyo mulamu wange mulamu nze mbadde ewaka omutima ne gunkuba mulamu omutima gunkubye ne guŋŋamba gendako ewa mulamu waliyo ekikyamu kirabika mulamu omuwala ono bannanga bafamire omukazi nga nneesibako omukazi ng'agamba nga bwammanyi mbu era ye yali abeddeko awo mbu nandoota mbu nga bwenfaanana mbu bwe yandoota mu kirooto mukyala oyo ng'agamba mulamu we mulamu naloosa omuwala ono omuwala namulooseeko ono yennyini gwe nalootako mu kirooto ono nga bwafaanana bwe namuloota bwe ndi mu kirooto ng'omuwala ono ye taata gundi omuwala gw'ayagala namugamba mulamu ng'amba amazima mulamu omuwala ono omuyita otya nno nalaba ebitabuse ko nze nno omugezi kati n'omwana oyo gwe baali boogerako erinnya yali wasenga wawe yenne yajja n'ono omuvubuka yali mulamu wange omulala
kukundetera charger. Nalaba gutabuse nensiibula nentambula nengenda. Nenkwata akabbaga kange ne charger yange gye bampadde nentambula nenfuluma ngende. Omukazi yajja ngoba emisinde n'angamba ggwe yimirira awo. Nensooka nenkankanamu awo akatonotono kuba omuntu yanyimiriza simumanyi. Maama ye nga nkakasa nga bwe yantuuse emberooto era nga bwe yantuuse era nga bwandaba nga bwandi naye nga mmanyi n'amannya nampita ggwe si ggwe ara. Omukazi yayogera ebigambo bingi n'ayomba. Nangamba ojja kumpa charger yange ne mugamba nno manyi kitasoboka kukuddeza charger sigenda kuwa charger kuba nange nali ngyetaaga. Namugamba ekyesigenda kola kwe kuwa charger sigenda gikuwa nga mumma charger. Omukazi ng'akola olutalo, omukazi ng'akuba enduulu. Nga ngamba kati nno gwe muwala gwe ebyo byemuzongazonga ngenda kukugoberera mpaka ewammwe. Ngamba leero luno ate nfudde kati ngenda ntya n'omukazi nga ngoberera nga omukazi oyo omukazi yali ng'olalu ng'alekaana. Kati omukazi nga ngamba gwe nnyabo ngenda kukulekera abaana bange gw'ogenda okulabirira abaana bange nti yanti omusajja gwe gw'ayagala. Omusajja gwe gw'ayagala kati gwe ogenda okusigaza abaana bange. Nentambula omukazi n'agenda nga ngoberera mpaka ku stage kwe nali ngenda okufunira booda. Omukazi ng'agenda alekaana nga ndabisa bannaaye kyennagwako ekyo nakyo. Nga nzirayo nkubira omusajja nali sinnamukubira olwedde mulamu wange yali yamukubidde edda nga ngamba nfudde yangu wano otaase kubanga simanyi. Nangamba ala waabwe mukazi wattu ye mwana omuto kati agenda kukola atya kuba ono mukyala yali mukyala mukulu ddala nga mukozi mukulu yali mukazi mukulu ddala. Ngamba omwana w'abandi kati omwami ndowooza baalina era engundi zaabwe nga taweena mbu ngadda waka. Kati olonze we nagenda ng'omwami nga nsirika nga nze nangenda ntintima ntidde naye enkeera omwami yali alina okungobera nga nyina omuwuliza anvulire nga bwe lwatambudde. Ngamba yatuuseyo omukazi naye ekyankyapula n'amugamba gwe wadde onoonyaayo ki? Kama Katonda mbu n'amubuuza gwe wabadde onoonyaayo ki? Mbu omukyala gwe okumugamba ekitegeeza okwatanga abakazi bw'obatwala ewa mulamu wange gy'obateeka obamu gy'obafumbiza. N'amubuuza mbu omusajja yaŋŋamba mbu n'amubuuza gwani wakijja ludda wa nti gwe mulamu wekka. Jjukira omusajja musiraamu ovuwiki okubanga oba oliawo yamugamba gwe wakijjawa nti gwe gw'olina okubeera mulamu wekka. Be bamanyi engeri gye byakompletinga. Nze omusajja nga ne kale nga nnyonyola ate omanyi omuntu oba mulaavu oba kisiru. Munnaye nga nnimbalimba bye yannimbalimba awo ngamba nfanako nno nga tusigala tugenda mu maaso. Kati nga ngamba ekikulu ndi ready nkimanyi omusajja olina okubeera n'abakazi ab'enjawulo. Okitegeera talina kubeera na mukazi omu. Ekyo nga mmanyi nga nze ndi free nakyo nga nkimanyi nti omusajja talina kuba na mukazi omu kubanga nga nkimanyi nze nkoze mama wange bafumba abakazi nga bameka tafumbyemu yekka nga nkimanyi. Kati nga nabo one naye ekimuyombya bujja bwe bumuyombya nabo obujja nga nkiteeke nga ize nno nga nsigala ngenda na musajja mu maaso nga mmaliriza ebyokusoma naye omukazi nga yeewerera omukazi baamala ne baawukana naye tebayawukana lwanze naye balina olwedde babeeranga ne issues zaabwe babeeranga n'ebizibu byabwe mbu omukazi nga lwafumbayo wiiki ng'amala n'oba bwe batyo. Nze bye saamanya kuba nagenda noza obayingirira nga balina issues zaabwe nze zezali simanyi. Kati nga tubeera awo namusajja nga mmaliriza ebyokusoma nga mbeera wa mama wange nali sinatuusa kumaliriza. Mama wange oli gye nabeeranga naye bannaye natandika okunteekangako embeera. Bannaye abantu nabo mama wange yatandikayo okunteekako embeera ekyasinga okuntabula era omama wange oyo ensonga nala lwaki ndowooza nafumbirwa mangu kuba nali ndwa kubeerayo ngaawo ndowooza nga sinagenda mangu bufumbo. Kati nga mama wange oyo
semanyi buzibu bwe yali alina naye oli yabeeranga n'obuzibu bwe nga ye mukazi ayeesojja yabeeranga ne bbaawe nga alinawo omwana gwatazaala omwami ng'alina omwana naye mukyalo ono nga si yamuzaala no mama wange azoni nga step mother we ng'oyo omwana naye ng'obwakaana kayisa bubi kati nabeerangawo n'akaana ako naye ng'akaana akasojja kati mama wange oyo yalina empisa embi amazima gali nti ng'alina ye mukazi wa mpisa mbi omukyalo oyo yayisootukako n'agenda ewa anti wange oyo yatusomesa enviiri n'asooka n'amugamba nze nga bwe mwagalira bbaawe era nga simanyanga kyokka nga sikiwulira ne feeling eyo sigiwulira nga kojja yagamba eya bbaawe nze saagalangako ku bbaawe talina na kimu kye yali aŋŋambye muyita taata mpita muwala wange nga omusajja talina yadde n'obuzibu kale omusajja ali innocent ge mazima naye ye omukazi mama wange oyo si muntu mwangu kale nga nteekako embeera eyo kati nzeera ngabigamba anti wange ngajja ngamba vugwe kyekyo ekikwageza bba wa mamawo tomanyi nti oyo taatawo nga mbuuza aliwo nga nze mbuuza aliwo omukazi ng'akibulandinga oyo mama wange ng'abeera ng'akubira mama wange amasimu amuloperalopera ebintu ebitaliimu nebyesikoze omukazi ng'ampayiriza nempulira nga nno nkooye ewuwe nga nti asoma olwo ne myezi 5 jukira twalina kusoma myezi 6 nali myezi 5 poza abafamire nga sinaba kukola ki ngenda kuddako emabega sister wange ono yagenda ayakkiriza ogenda ku HSC gwe nasomanga naye kati emabegako nga naakajje Kampala ntandise okusoma jukira nagenda mu nviiri ntandise okukozaakoza otuviiri nga awo oba tolina kuzisala ntandise obukozaakoza mbu wensibaasiba kati waliwo ide yatuuka nalinoge sister wange ono yabula ewaka nga muto bwe natuuka bwe najja eno ku kibuga namusinkana ne mmanyi ewuwe era nga mmanyi waabeera kati twatuuka ide yatuuka nga tugendagenda ewaka gye tubatulira ide eyo wadde nali naakavaayo naye sister wange yayina emmotoka ng'olaba oyo yadduka ewaka naye ng'apambanye n'ensi nate ng'ayiribye naye ng'agisobodde yayina emmotoka ng'agendagenda kulira ide waka kati ne mugamba ne musaba nange ngende naye nono mama wange ono gwembeera naye naye nangamba ffena tugenda mukyalo ewaka ewaffe ffena gye tugenda okulira idi munaye nga twarenjinga tugenda kulya idi nga tetunnagenda munnange ate munnange ali mu saalooni nina okutta katundu nga nnyirira nga nsibye otuviiri nga mbontaddeko enjala ate ow'ekibuga nga ngenda nkyuse sister wange yayina kitaabu nga yampadde taabu nga nnene nga omwami ono yampa simu smartphone nga nina taabu nina smartphone nga nina nekamapensa nga ntaddeko enjala nga nsibye enviiri ngenda ewaka sister wange yali eyakatandika senior 5 nga asomyeko taamu emu kati taamu ey'okubiri eyo mwe mwali idi nga naye yadde ewaka okulya idi abafamily sister wange bwe yandabako bwe nali nfaanana n'essimu gye nalina yaddayo ku ssomero bwe yandabako bw'ati naye yagaana okudda ku ssomero yakoma mu senior 5 tamutu naye neyekyanga nagamba siddayo tuwunzise sister indirect ngeri si ya buterevu nti kagenderere ng'ayinfluensinze sister we nja kyogerako nnyo mu kitundu ekyokusatu kubanga ate waliwo bingi by'otannaba kuwulira ne abantu bwe bati kyova olaba mu famire abamu bagenda ne bakikola bubi nti olw'okuba mukulu waabwe mu maka omwana omukulu mu maka afunidde olubuto ku lujja batera okumuyisa obubi naye nga message baagala okugiwa bano abato baleme kutwala kyakulabirako ekyamukulu waabwe azaalidde omwana ku lujja naye abamu tebakitunulira mu saidi zombi batera okukozesa approach ezikulembeddwa obusungu ne balowooza nti kyekijja okukola oluusi nga tekikola naye nga ekituufu kiri nti famire kyangu nnyo ekintu ekibadde ku mwana omu okuyingira ku mwana omulala kuba olwedde bwe ba virus ebeera eyingidde
n'abanga red eyes bw'ayingira mu maka Katonda aba asaasidde busaasizi okufuluma enju eyo oba amaka ago nga bonna tebalwadde maaso naye nga ne mu maka bwe kibeera Katonda yaba asaasidde naye waliwo ekizibu ekiyinza okubajjira nga bwe kigenda mu mwana ow'obuwala omu bw'ati kyangu okusaasaana mu baana bonna abawala n'olwekyo awaliwo ekyokuyiga naye ekyokuyiga tojja kitegeera nnyo mu kitundu kino ekyokubiri kijja kujjayo amakulu nnyo mu kitundu ekyokusatu ng'omaze okubigattagatta omusajja ono yali azannya kifiiriza unfortunately omwana ono omuwala yali takiraba ng'alabanga Gaaya amwagala ennyo naye tutera bagamba nti n'okwagala tukuweeyinga waliwo kye tuyita okwagala naye nga kutimba bbula waliwo kyoyinza okuba ng'okiyita mukwano naye nga emabega waakyo kirimu obutaagaliza kirimu okwerowoozaako kyenva ngamba olumu abaana ab'obuwala naddala mu abali mu kuvubuka nnaku nga bbiri emabega oba lumu twagambye nti yiga okwagaza omutwe so si kwagaza mutima ne tulaba obuzibu obuli mu kwagaza omutima ne tulaba n'ebirungi ebiri mu kwagaza omutwe ng'enjawulo ebeera nnene nnyo naye ntera okugamba kino kituufu oyinza oba nga naturally secretive ebintu byogwa obwemalira buli kimu ekijja kijjirako ggwe naye olumu kya nsonga obulamu bw'osisinkana oba ebyo by'osisinkana relationship ng'eyo ofune omuntu gw'olowooza nti oba oliawo ayinza okuba nga ajja kugamba amazima si g'ebyo by'oyagala okuwulira naye amazima g'ebyo bye weetaaga okuwulira waliwo emikwano egyo gye twetaaga oyinza banga oli mwana wa bwala naye nga mu kitundu olinamu yo omukyala nga mukwano gwo mukyala nga mukyala mukuluko nga mukyala wakyakulabirako ng'amaka ago wadde okyali mwana muto ogamba nti mukama baba akuwadde ekisa wandyagadde okubeera n'amaka nga aga famire tekitegeeza nti gaba na bizibu ne baba balina ebyokulabirako by'obeera obalabirako kati olumu abakyala abo abakulu batera okuba nga baami nga musajja mu kitundu omulaba wakyakulabirako ng'omanyi nti ayina emizi muntu wa buvunaanyizibwa n'oba nga weetaaga okwogerako naye ofune ku ndowooza ey'omuntu omulala kati olumu omugera ne buwala bwennammwe bukwegomba olusi bulabanga kati gw'olinnye eddaala okutta essimu bakutwala out enviiri okyusa obugoye okyusa bonge ebyo bebatunuulira kati bayinza obutatunuulira after effects oba obuzibu obukwetoolodde ne batunuulira butunuulizi bino by'oli mu kubenefitingamu mu kiseera ekyo kati bayinza obutakubuulira mazima naye okukozesa emitwe gyammwe ne mukukuta kaboka kubonera akabanga akalaga nti oba oliawo nekyemukola mukimanyi nti kibi but you still continue n'okola ekintu kyekimu kyomanyi nti si kirungi awaliwo omutawaana nolwekyo nyongera okukubiriza abaana ab'obuwala nti bw'oba ofunye relationship osobola okubaako n'omuntu omu oba babiri boyogerezaganyako nabo n'omubuulira ku relationship nsaba ompabule ate ng'okimanyi nti omuntu oyo muntu wa buvunaanyizibwa muntu ajja kuba nga akugamba amazima kwebyo byewandyetaaze okuba ng'owulira naye mukozesa emitwe gyammwe ogenda okukakana ng'ekintu kikuyiikidde naye nga walina omukisa ogubiraba nga obudde bukyali naye olwokuba wakozesa mutima gwo kwagala wawulira ng'osobola okukyemalira ogenda okuzuula ntosobola kukyemalira olwedde ng'ekintu kyakulidde nga tokyalina mukisa kubaako by'osobola kutereeza sister yali afunye omukisa okumanya ku red flags ez'enjawulo okugeza omukazi omulumba bw'owulira story tayiteegamba nti the four co-wives naye wano bwe nkyogerako nja kyogerako nga katemba ow'obufumbo bw'abakazi abana ekintu kino okubanga omukazi akulumbye ekyo kimu osooka okugattagatta ebirala ojja bitegeera mu kitundu ekyokusatu kubanga waliwo besaagala kwogera sister wabyogererako naye njagala kutegeeza nti waliwo ebintu ebijja nga relationship etandika ng'oba oliawo Katonda akozesezza emikutu ng'egyo okubaako engeri gyakulabula unfortunately abasinga tetubeera sensitive kutegeera naye olwokuba tubeera tetulina good relationship na Katonda even when he communicates oyinza olema otutegeera wabaawo noise nyingi wabairawo amaloboozi mangi g'owulira within you agakulemberwa desires z'okwegombako ng'olwedde owulira ebyo byebikukyamula ebyo byoyagala kati bikudistracting olumu obutategeera Katonda bw'aba akulabula onoosobola otya okwawula eddoboozi lya Katonda ku luno oluyogaano olungi olubeera lukutambulira mu mutwe naddala ng'oyagazza mutima so toyagazza mutwe. Ekirala kino wekyongera okusajjukira wetutuukira okubanga ozuula nti oyingira eddya naye eddya ly'oyingira mulimu omukazi alifuluma tekiri nti eyalifuluma naye alifuluma kakati mbabuulire abaana ab'obuwala kankyuke nkutunuulire
bw'ozuulanga nti oli mu kuyingira obufumbo ng'abo baddemu yakabufuluma takubigere. Mu kutta ku bigere weebuuze nnyo lwaki ono eddi alifuluma alimazeemu bbanga ki, lwaki alifuluma? Kyangu nnyo omusajja okukubuulira by'ayagala owulire oba okukubuulira ebyo naawe kenyini by'oyagala okuwulira naye nga yeesigalizza ebingi. Obudde obwo ng'omusajja yawukana ne mukazi we era tebaba soba abamu. Kakati olw'okubanga osse ku bigere waliwo by'ogenda okuzula. I was talking to a sister nenjagala nnyo bwe yafuna omukisa okwogera n'omuwala eyali avudde mu maka, sina muwala, mukyala. Omukyala yali abadde mu maka myaka kumpi 15 kati ono agayingira naye yafuna omukisa okwogerako n'oli era alina bye yajjayo. Nolwekyo waliwo by'ojja okumisinga ng'opapye. Ogenda okwekanga ng'ebizibu ebyatuusiza omukyala okuva mu maka nga bikujjidde newunzika nga naawe okoze kyekimu ng'oli naye ng'ate gwe walina omukisa okwewala, walina omukisa obutayingira mu kintu ekijja okuyiikira naye tojja kutuuka ku mukisa ogwo nga oyingidde opakuka bupakusi kubanga amaka walabye nti oli yagenze ate wawulidde ne mu rumors nti omukazi yagenze naye n'otamanya nti eriyo abakazi bangi abatwaza obusungu n'anobola obusungu. N'omusajja waliwo abagoba abakazi ng'amugobeza obusungu wayita wiiki 2 omwezi gumu 2 nga bali konsayirinze kati ate gwe nga tewali comfortable kubeera mukazi wakubiri kubeera mu bufumbo bulimu mukazi mulala kati ogenda okukizuula oli lubuto tokyasobola kuzza bintu mabega omukisa ogwo nga tokyagwina. Lwaki oba tokyagwina? Kubanga obeera wadduka speed eyali teetaagisa. Relationship bw'obanga ogiyingiramu nga gw'obadde osangamu agifuluma bufulumi njagala okitwale nga bw'onoobanga ovuga emmotoka ng'oyingira mu bitundu ebimu nga bakugamba nti wano bavuga speed meter 20 km/h waliwo n'ojja okusanga bakugambe nti 10 km/h kugakitegeeza nti emmotoka erina kubeera kasoobo 30 km/h mpola. Kati waliwo ne lwe tulina okusala speed olw'ebyo bye tuba tuzudde stage kwe tubeera tuli eya relationship. Tosobola kudduka speed ng'oyingira amaka agakafulumamu omukazi. Omukazi afulumye ng'alina abaana abamu mugenda ozuula ng'omukazi afulumye alina lubuto. Saba Mukama akunjagalire. Katonda omulungi omwagala otuwadde ekisa okulira ebigambo bino. Buli lunaku olukya olina enteekateeka gye tuli ng'oyagala tubeeko bye tuyiga okuyita mu buweereza buno. Tukwebaza kubanga bangi bazze bakwatibwako okuyita mu stories ez'enjawulo n'ebigambo ebizze birabibwa ku channel eno era tukkiriza nti Mukama olina enteekateeka ennungi eri abantu bwe batyo. Ebigambo bino kabireme okutusaliza omusango. Ebigambo bino kabitubeerere ettabaaza, kabitubeerere kando egy'okutuyisa mu bizikiza bye tubadde twolekedde nga bino bitubeerera ebyokulabirako. Tuleme okugwa mu nsobi bannaffe zibaguddemu nga tukozesa omukisa gw'okubayigirako so si okutuuka ku mutendero gw'okuba nti tweyigirako kubanga ogwo guli costly ate si bangi abasobola okubeera comfortable nga basinkanye embeera y'okuba nti bayigirako bo kennyini. Tuyigirize byagala tutegere okuyita mu stories ez'enjawulo n'ebitundu ebisigadde ebya story eno osigale nga weegulumiza nga tulabira ekisa n'omukisa mu maaso go mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye we all say amen. Bipya kibyolinawo jangu mbikulagi zeno kala y'abayonjo tikyovola tugiteeka mu kaveera erimu white. Omugaso gwa kino kuteekako magulu. Nze sijjemu nga tokubanga teziriiko ttaka siina we nninyera ttaka buli wamu wase meeting. Naye nga kino okirinnyako ojjamu engatto n'okirinnyako naye nze singa engatto zange ennungi. Gwe mugaso gwa kino ate naddala kale eno tebuula ne bw'ogiteekako enfuufu osiimuulako busiimuzi. Eno kala teddugala ya brown. Teddugala nnungi ekirungi kyayo teddugala. Kati waliwo bano nkyali singo. Tuzirina lwakuba tetuziraga. Entebe eziri miliyoni 2 tuzirina lwakuba tetuziraga. Ekirungi ati kyekitunda. Ekirungi kyekitunda. Waliwo muvubuka atandika butandisa. Omuvubuka atandika tuzirina naye ntandikira ku miliyoni 2 sikkaawo. Tandikira ku 2. Kale ebintu byonna tubirina mwanguweko ba customer nga December tannatuuka kuba December tugenda kuba busy nnyo mu booking. December basange nga mutwala butwazi bintu byammwe. Kubanze mu December ngenda kutuuka ekiseera ngambe nti kati eyo limit emala abalala ba mwaka gujja.
mwanguwe ebintu byonna tubiyina oteeka wano oba oyina kyakunywa tetulese mazzi n'opanga n'oteeka awo y'abantu 7 nze nkola za 7 omuntu n'olondako eriwa gy'otwala yanfa wotule mbalabe bw'obeera lwakuba eyo nsiba akaveera alabe bw'obeera bwotyo bw'obeera bwe sibaawo oyo muwalange yabaawo webake balabe tibukaaga ku mukaaga waliwo ajjo siriwala mu komenti nti oyo mutwalirako bwe mba muteesezza n'oyo omutwalirako mukirabye bw'oba olina ekyananga ekyo ekitanda kikikola bulungi kiri 6 by 6 kino ekitanda kyakabi ddala abakyala b'omu nsi z'abazungu bawusimaneja bange amwe bwe mukyagala muyinza oganange kankyepikire naye ng'okusinga ab'omu nsi z'abazungu kuba kyabbeeyimu maanyi abalala babijingirira naye nze nakiteekako ne ando za golodi abalala busaidi pilo busaidi drawer tebabuteekako namagulu ngaago naye ekitanda origino kiba bwe kityo kibikula n'oteekamu amasuuka n'opangamu amasuuka ago ekintu kyo kyonna ky'oba oyagala oba n'otuulako bagiyita ottoman eyo etambula eriko obupiira ekitanda kiriko drawer kino ekitanda kyakabi nnyo ekitanda kiriko drawer zizino drawer kuliko drawer ziriko ne golodi buno bupiro bw'obwagala nabwo tubukukolera buli netubukupangirako omufaliso nagwo ogwagala tugukuteerako bw'oyagala weegulira brown color erimu obusaidi erimu obutto osumulula zipu bwe buba buddugadde n'oyoza eriko ne footrest kwotuulo oba kwolinya waliwo abalina amagulu nga gazimba nga tebaagala gateeka wansi oteeka ku kino kifootrest n'otuula eno nayo weeri nayo ezo weeziri omukyala eyakozesezza entebe eno twamuteereddeko dining ng'erina olugoye lufaanana n'entebe ye ne tuteekako n'akaveera kano ate tekafa ne bwemala emyaka 10 tekayulika okuprotekitinga olugoye luno okuddugala ne tumuteerako ne kifootrest kino kifootrest omuntu ateekako ebigere oba atuulako n'emmeeza ye yiino ne tuteekako wano wagendawo egiraasi wano asobola okuteekawo obusidiibwe obuntu bwonna bw'asobola okuteekawo ne tumuteeramu ne waliwo ne buno nabwo tubuteekamu eno bagiyita ucheya erina ne gaapu wano era ne gaapu wano bagirabye eyo ucheya abamu muziyita ero naye ucheya emmeeza nazo weezirizo muzimanyi nga bulijjo ezakabi